tuba tutuuse ne programu yaffe Ebigambo Tebitta wetunuulira ezimu ku ensonga ezikola amakulu oba ezitambula wano mu ggwanga. Ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi tukyali mu Gwakusatu omwaka tuli mu 2023. A very good morning. Nze Ali Mivule nga bulijjo gikutuusaako era nga we tugenda okutambulira awo tugenda kuba tunuulira ezimu ku nsonga ez'enjawulo. Bannaffe akakuba kazzeemu okutonya ndowooza mwakitegedde ekyo. Wekiba nti nno kiri bwe kiti muba mwetaaga namwe ne musobola okuba nga mufunamu omulimi yessaawa osobola okuba nga osiga osobola okuba nga olima buli kimu kisobola okuba nga kitambulira ddala bulungi oba oli awo oleme kwekwasa nti ate sizoni yakuyitako era banaddala bannaffe abali mu byalo awo nkiwandowooza kakati yessaawa mulabe nga namwe mufuniramu ddala. Nsaasira bannaffe abafunye ebizibu mu wiiki eno tugamba nti Mukama Katonda yawa ate era yajjawo byonna olina kuba nga osaba Mukama Katonda okusobola okuba nga akutereereza bannaffe Abayisiraamu inshallah wiiki ejja lunagenda okutuuka olunaku olw'omukaaga nga tuyingidde omwezi omutukuvu ogwa Ramadan kuba kakati tulabika nga tusenvudde luli twali tugamba nti ebula emyezi 3 naye kakati ebula nnaku olunaatuukira olw'omukaaga olujja olwa wiiki ejja inshallah tujja kubanga tuli mwezi omutukuvu ogwa Ramadan either tuyinza okutandika olwokuna oba olwokutaano awo okusinziira ku mwezi engeri gye gunaaba gulabiseemu nga bwe gunaaba guboneseemu. Mpozi era wiiki eno twalabye mawulire agamu kwaga ag'amaanyi agabaddewo ensonga y'amabaati ekyagenda mu maaso ekyatunuuliddwa ye Speaker wa Parliament omukyala Anita Among yagambye nti bagamba nti natwala amabaati n'akwata amabaati 15,000 n'agazzaayo eri office ya Prime Minister oba OPM. Jjukira nti be bamu kwabo baali banokoddwayo nga nti baafuna amabaati ago n'abalala. Jjukira nti era akakiiko ak'enjawulo kabadde kakyawuliriza ensonga z'e Karamoja. Twakitegedde nti emabegako baali bagenze ne mu bitundu eby'e Karamoja okwongera okunoonyereza ku nsonga eyo. Mabaati, embuzi ezaaweebwayo, ani yafuna kiki, ani yakifuna mu bukyamu, byonna byali bikyagenda ddala maaso. Kale kakati tulinda alipoota n'abeevuddeyo okulaba ebyo byennyini banaaba bateeseteese ani yatwala ki, ani yali talina kufuna mabaati, ani yali alina okugafuna n'ebigwa mu kkowe eryo bye tugenda okuba nga tulindirira. Pozera bambi nnyongera okusaasira bannaffe abakasaka SS wali eggomba akabenje ako akabaddewo bambi twalabye ekimotoka ekya Sinotrak kyayingiridde essomero eryo okukakkana abayizi bana bambi nga bafudde abamu ne baddusibwa mu ddwaliro ery'eggombe ng'embeera si nnungi. Twongera okubasaasira bannaffe naye n'abavuga tubasaba nti bw'oba ovugavuga n'obuvunaanyizibwa bambi tomala gavuga kuba oyinza okulowooza nti nno gwevugira gwe weka naye obulamu bungi bubeera at stake naddala abali awe bali bw'oba ovugira okumpi nabo bambi baba oba olina okuba nga obateeka into consideration okusobola okulaba nga buli kimu ate kitambulira ddala bulungi. Okay, ze zimu ku ezo emboozi ezibaddewo naye kakati katukomeyo nkubulire bendi nabo nkubulire n'obufu bwe tugenda okutambuliramu. Yes, nyongera okuwaniriza ku NTV Ebigambo Tebitta webale kubanga otwegaseeko amakya g'olunaku olwaleero we tugenda okutambulira olunaku olwaleero. Nyongera okujjukiza nti ku Facebook ne YouTube kwe tuli butereevu gw'atalina TV oba atafunye budde kutuula waka okusobola okulaba embeera nga bw'etambula osobola okukwata essimu yaawo olwo nno nogera maaso n'okulaba programu yaffe era mu ngeri y'emu maaso awo nja kuwaayo akakisa abamu mujja kuba muweereza endowooza zammwe maaso awo nga tutambulidde ku miramwa egy'enjawulo nammwe musobole okuba nga muteesa. Kansooke okwanjulira bendi nabo kansookera eri ku kono omukulu Anderson Burora Herbert RCC wa Lubaga olina engeri oluusi gy'otunula bwoti nga musajja ate mukoze ekyono nagira bwati naye katubuuzeko tugende mu maaso si bubi asiba ne banyabo mwasuze mutya twagala okwebaza Mukama Katonda nti akyatuwadde obulamu akakuba abakeetaaga keeko tandika okukakozesa temubanga bahonorable Kawalya bansanga birimire yayagala bijja mu katale gwatagula mu katale kyekiseera ebibyo biva mu nnimiro okubijjayo pozi n'akantu kesitegeera bulungi. Prime Minister's Office bagenda creatinga precedence embi. Singa bakkiriza amabaati ga Speaker okudda toyina bwojja kukwata mulala anaaba alina byatutte n'omuholding accountable
nga naye agambye nti nange ngenda bizza. Okubonereza tetubonereza butasobola, tubonereza bikolwa. Ndowooza ekyandibadde ekikulu si kuzza mabaati kati kulaga limoosi n'ensi eyo y'okugamba nti no twazza omusango. Uganda kyetwagala okuwulira, twazza omusango. Naye ekyokugamba nti tugenda kuzza amabaati, bano Honorable Lumu, Honorable Kawalya abalabanga bakuba entwaji nga bagoba Namuganza okuyisa olugaayo mu Parliament. Naye tebasirise mu kuyisa olugaayo mu bannayuganda. Basirise teri avaayo, bonna obawulira basobola okuvaayo. Kakati tugenda kwogera ku pulezidenti Museveni address nga bw'atalina biki biki bati palamenti yaabwe eri mu kattu. Yafudde Katonda. Palamenti yaabwe olwaleero eri mu kattu. Naye teri agwowulira ddoboozi livaayo kutuula. Tetugenda kutuula mu palamenti olw'okuba amabaati, tetugenda yingira mu palamenti olw'okuba amabaati. Ndowooza minzaani epima obwesimbu bw'abantu for the first time yavuddeyo ne tukkiriza nti obwesimbu mu by'obufuzi bubeerawo nga waliwo alina kyayagala, ne kyayagala tekimuli kumpi, naye bwe kimuba okumpi awo nze njagala ababaka naddala bano ab'opposition baboycotting parliament. Katukomewo ali awo nze naawe awo tugenda olabira nti mu butuufu bano abantu bye boogera babitegeeza. Short of that I think minzaani yamaze dde okutulabisa. Okay, nongera kubanga nkomawo ku nsonga ezo nyine webale nnyo mu kulubolola. Honorable Lumu mbuza kuba tulaba tugende mu maaso. Bulola simanyi lwaki alaba enswa eneetera okubuuka mu kifo ky'okugibikka n'atandika ate kugiyiwa mu mazzi ereme kubuuka. Naye njagala nnyo okulamusa ku batulaba mu ngeri y'enjawulo. Olunaku lw'eggulo n'adde enva eyo erugazi ne tubaako gwe tuleetako, naye mwattu mu kugenda essimu yange yagenze nayo kati simanyi kugamba oba okuyamba kati nako kufuuse ku bwawadde ku lifti bwebadde afuluma essimu yange yagenze nayo akati sirina ssimu. Abagezaako okunfuna ku ssimu omuzira kisa bwatyo bwe yankoze. Naye ekintu kino ekya mwami Bulola saa kiddamu kati, naye ndowooza waliwo ate ekyakoleddwa. Singa babadde baŋŋambye kugenda kuwolereza palamenti ku mabaati nandibadde nina bulungi obusobozi, kubanga nandibadde nsaba busabi mulamuzi nti omanyi omuntu ono alaze obwetowaze, mu kulaga obwetowaze n'akomyawo naki n'amabaati. Kuba ne Bayibuli egamba nti obwetowaze bw'omuntu kwe kukomyawo ekyo kyabadde bamugamba nti yakitutte mu butali buki. Ate aye bw'oba tonnakkiriza nti waliwo okuzza n'ogamba nti nkomezaawo, naye nga tonnakkiriza nti yali nsobi gwali musango. Okuzza kyokka kitegeeza okkiriza nti waliwo ki ensobi. Toyinza kuzza nga totegedde nti waliwo ensobi. Okuzza nakyo kikulu, kubanga mu Uganda kati okubba kwafuukanga kya bulijjo, kubanga babbayo mu NSSF ne babbawa naye bonna betwogeddeko ababba teyali agambye nti bannaye gunsinze enkomezaawo. N'olwekyo at least ono agambye nti ndowooza waliwo ekitali kituufu bannaye nze toyinza kumubalanga balala abanyagulula ne batakola ki ne batakomyawo wadde. Ndowooza nti wabaddewo gesture entuufu, kubanga mu Uganda bwe tunaga nti kusibamu muntu muguwa, buli muntu tumusibemu omuguwa teri awona wadde Bulola ono lwakuba tebannaba munoonyerezaako naye. Oyinza okusanga naye ebiri eyo mu ofiisi ye bingi naye nga tebannaba mutuukako butuusi. Kakati bebatannatuukako be bakubira endulu be batuuseeko nti ababbi baabo abantu, naye nga nabo mu ofiisi zaabwe kizibu kiri eyo. Kyensembyayo kya Prime Minister's Office. Ndowooza Prime Minister's Office ebizibu ebiriyo kati, ndowooza ne ofiisi eyo esaana kugibwako mirimu egisinga obungi, tebagisobola
ojjukira Kazinda bamuyitanga Kazinda oyo yanyagulula buli kimu kyonna kyayagala n'akitwala ne bamusiba emyaka n'emyaka. Prime Minister's Office nebeera mu kubba obuwunga ojjukira mu COVID ne babbirayo obuwunga bungi nnyo kagambye n'ebijanjaalo. Naye nze ekinneewuunyisa nti oba basobola okubba obuwunga n'ebijanjalo n'amabaati ate olwo ssente zennyini bazikolako kyenkanawa kubanga biri bamaze n'obbigula nga ssente enkalu teziriiwo naye waliyo n'enkalu kati zo bazikolako kyenkanawo obuzibu. N'olwekyo omwami Obulola atalekerawo okutulaga nti ffe tuli awo tulinga nseenene tupaaluuka nedda tusooka ne tulowooza kiki ekyokukola era olaba nti bwe tuba tulina kye tugenda okukola tusooka mu lukiiko ne tugaa kati kino tukikole tutya bwe tumala okukiteesa ne tulyoka tukikola naye titulinga nseenene nti omusana gwatwokezaako kati tupaaluuke tudduke nedda n'ekyo obudde bwakyo bwe bunaatuuka mujja kulaba tulina kye tukolawo. Okay, kansembeeyo omubaka wa Lubaga North Abubeka Kawalya atubuuzeeko atubulire nawe gye mutuusi. Abubeka enguudo z'egundi KCC batugamba omanyi buli ebiseera bisinga bwe njogerako wano Obulola nga bagamba gamba omubaka gwe mubaka wa Lubaga wadde si mulimu gw'okukola luguudo naye olina responsibility ey'okwongera okuteeka abakulu abo ku nninga n'okulobinga. Nayanza nnyo wana Ali Mivule n'abatulaba ku NTV program ya leero Ebigambo Tebitta okusingira ddala bakama bange abalubaga ey'amambuka oba Lubaga North tweyanziza nnyo okuba nti Mukama Katonda akyatukumye nga tuli balamu weewaawo waliwo ebitusoomooza mu Uganda yaffe n'ebitundu gye tuwangaalira obutaawukana na Honorable Lumono. Of course tulina ekizibu ekinene nnyo mu ggwanga lyaffe ekya obutali bwesimbu obuli mbakulembeze abaholdinga public offices ate ez'amaanyi zitwalanga ez'amaanyi mu Uganda kuba kati bwowulira skando y'amabaati nga gist of the matter eviira ddala mu office ya Prime Minister kuba be balina obuvunaanyizibwa obukwata amabaati ago gatikko gatwala ekalamoja gye gali galina okulaga naye instead ne batandika okukubira abakulembeze obaoli awo be balowooza nti balina bye bayinza obbeetaagako nga basipiika vice president atyo era tukyanoonyereza oba ne mwami Museveni oyo teyafuna amabaati ago kuba bw'oba wawa omumyuka we n'owa prime minister we n'owa baminisita b'abafinansi bonna kitegeeza waliwo okugulirira offices ezo okulaba nti OPM bwebanga erina byeyeetaaga esobola okubifuna amangu. Nnaku ezo nasanze mukwano gwaffe ennyo yali munnamawulire wano naye nga ye kennyini yejjusa nesekwejjusa ne muganga olabye Nandutu oyo twali tuziika tata wa Nambeshe nga tuli ebuduude waabwe eyo gundi bagita constituency bagita Manjia County alina engeri gye yatukakasa nti ebintu birungi nnyo naye namulaba juzi ngaze mu kakiiko kentuulako kennyini aka presidential era njagala okuwabula nti wadde waliwo obuzibu ku facilitation y'okutambuza komiti eyo naye bwagenza okuzibu olunaku lw'eggulo ndowooza nga bamaliriza era olunaku lunja tugenda kuba tugenda mu bitundu by'e Karamoja okulaba embeera abantu bayo mwe bawangaalira kuba tumenye tulina issues bbiri tulina ey'amabaati n'ey'embuzi naye ngira babibulankanya tebali wala ndabye muganda wange Bulola alina kyeyeetaaga nti nninza okulaba ababaka sooka mata eri mu babaka essaawa zino komiti ya palamenti eri mu kuginoonyerezaako. Ekyokubiri saagala yeerabire nti abakola ebintu bino be bakama be kubeera bw'obugenda mu hairake sirowooza nti Bulola nga deputy RCC asobola okwogerera Lupo wayogeredde oba Nabbanja wayogeredde naye nga bwe twogerako bennyini be baafuna amabaati ago actually ndowooza nga tanaana kutunulira abaka palamenti kutugamba nti tuboycottinge palamenti eyo yalisoose kugamba abo bakama abe nti office bazite because ffe ekyaffe kye twasooka okusaba mu committees ezisooka
twabagamba nti essaawa zino omuntu yenna buli ali mu sikando y'amabaati bw'aba mugezi yali badde alizayininga office gya holding kyo kitegeeza kiri jeno bangi akendoza baminisita balinga 20 no kyekugamba bwana Bulora nze kyenjogera saagala tugandoze nti waliwo abaatwala ennyo n'abaatwala ekitundu kuba wenjogerera tuli OPM prime minister yennyini yafuna amabaati 3,000 naye ate ayinza n'okutya omwogerako so butandika okuddamu namulese n'ayogera bannange omanyi kirungi tuba tudibetinga wano tufunye omukisa nga bwe nsirise wano muto wange oyo nga akola submission yalinde sini togenda kumpa information ku matter za parliament muganda so kyenjagala okutegeeza nti abali mu kintu ky'amabaati information nze njigaba ekyakimenyewo asabye information nze njigaba okola interjections nange nsobola zikola bw'aba ayogera saagala looze nti tubalize tudde ewa Bulora nze era okusaba kwaffe ffe ng'ababaka buli ali involved ng'olina public office gyo holding mu mbeera ey'obwesimbu wali badde ogita kuva ku vice president ekyo saagala tukyerabire mulimu abakulembeze ab'ebyobufuzi mulimu ne ba staff n'abo abakola ekirowoozo ekigandika n'amabaati gadde gagenda Karamoja nti kati tukole lisiti y'abakulembeze tugatemeeteme nabo bennyini ba staff bekivunaanyizibwa kuva ku permanent secretary essaawa zino baali badde tebakyalina mu office ezo baali badde bazitadde dda kuva ku oyo oba ye Keith Muhakanizi naye kennyini yali badde mu office eyo takyagirimu Muhakanizi be bamu kubaleeta ekintu kino okukiteeka mu gundi bw'abanga yakireeta bwe kyapeningira okutuuka process y'ogaba ebintu bino sooza nti abaya lunaku lumu lwaki teyakitaayirizaawo nga kitandika either baleka baafuna obutakkanya somehow obanga waliwo era whistleblower yali agenda okiblowinga bo ne bapakuka kati yembeera gye bakola ki gye balimu naye ng'ekyo nze nganze sisobola kukkiriza lunaku na lumu nti nsobola okuwagira omuntu yenna eyakkiriza ebintu bidivertingibwe nga tumanyi bigenda mbawejjere Karamoja tumanyi abakaramoja abo obulamu bwe baliivinze myaka gyonna gina 37 n'omusobyo tetusobola kubanga tukkiriza embeera eyo era tuvumirira nese kuvumirira ekibba amabaati tukiyita kibba amabaati amabaati agabadde gagenda Karamoja ne gabbibwa oyogedde ku by'oluguudo ffe nga ffe appropriations tuzikola era nkakasa ennaku zino badde ofollowinga KCCA engeri gyetambula batekiniko befudde bamukoko naddala deputy executive director alabiseeko nnyo nga ali mu kusika emiguwa n'abakulembeze abalonda ab'ekibuga Kampala naye nga ate balinawo twali badde tulowooza nti projects nyingi zaali badde zitandise zisitolinze olw'okuba nti nenga bajje bagabamu contracts yennyini si eryawo ey'obwesimbu naye nga ffe era nkimanye oluguudo lwa ssente mala oyogerako ne contract munaye yaggwadde okusayininga nekitwewunyisa okuba nti nakati tebanaba kutandika kukola ffe tukoze ekyaffe ng'abakulembeze n'ebisigadde byabo betuyita abavubi mwami Museveni balonda gyalonze n'abaleeta bakole emirimu gy'eggwanga oba oli awo ate nabo ne badibagamidde okay obadde ne information njagala ku kati baba agenda amuwa information amaze okwogera agenda kumpa information njagala kubanga kati wamuwaza okwogera tebakuwa information Kamalo bwana Bulora tasijja kumpawulira wano kwenti naye nga Bulora kangende wa muzanganda kangenda kujja okusooka katono nnyo mukakane oyo mutakakana programu genda jono ekyokubiri okubba embuzi mu Buganda okubba embuzi kyabulabe nnyo kugamba gwe abasinga obubbi gwoba osinga obubi mu babbi embuzi tebbika ekirala Bulora agambye nti fe abadde atuwa amagezi naye ffe tetubbangako wadde batineri nze nasabako amabaati eyo mu Prime Minister's Office ng'essomero ly'Essekanyonyi libuuseeko amabaati nakati tebaddangamu kati myezi egi ena naye bali
abaatwala amabaati bulolabe yandibadde ayogerako kubanga ino mu parliament waliwo tetubbanga ku mabaati ng'ababaka yasoose yayogedde ku sipiika kati nze ninayo lye nabba anti kati kankubuulire kakati ye bw'aba ayagala kulumba sipiika amulumbe nga ye naye yandisoose n'alumba katono nnyo nga alitanga yandisoose n'alumba prime minister kubanga prime minister alina amabaati 10,000 manyi abazungu ate takyogeranga nako abazungu bagamba nti the devil is in the details ate Honorable Kabalya toyinza kugamba nti teryakuwabula kisoboka bugwani toyina authority kukumanya n'amagezi buli omu alina contribution kati speaker wenze ng'omuntu ne minister wa finance wesisobola kubaweera opportunity yonna eri ku grounds bbiri speaker yakola budget ne parliament ne bakola appropriation yemu ku stop gaps zetuyina naddala mu implementation ate okubanga amanyi nti bwe tuba twa appropriatinga ebukedya tetwa appropriatingirayo mabaati okujjako nga waliwo ebibamba ebiguddewo tewaliwo bibamba amabaati okugafuna yandibadde kusooka kubuuza okusinziira ku budget gye twakola lwaki mumpa amabaati budget gye twakola amabaati oba na allocations zonna zandibadde zigenda mu bifo ebiri specific okulagira ddala nti nno omulimu gwaliko gwego ogw'oku appropriatinga wabula ate n'okulondoola that is 1 2 Kasaija ye minister wa finance yakola allocation ya sente okufuluma okugenda gye zikola ki gye zigenze bw'asanga amabaati mu lujjaalwe nga gaguddewo obanga bamugambye kima amabaati yandisoose kubuuza minisita ono okusinziira ku sente zetwata tetwalina sente za kudistributinga mabaati among state leaders or to individuals. Why are you giving me amabaati gavaawa ku vote ki? I think we should be interested mu details. Bwe tuba tugamba accountability si byakuleeta biwandiiko but ne discipline to dispense should be paramount. So speaker nze siminaako buzibu sigamba nti ki but this is public discipline. We must be remorseful mu actions zaffe. We must be accountable mu bye tukola on a daily basis. Now lwaki ngamba ekyagundi ekyokugamba nti okuza amabaati gokka abantu bonna abali eruzira bwe bawa opportunity oba abantu bonna be basalidde omusango bawa opportunity to reverse what they did. Some can save for those abaclaiming life, save for those abakozinze damage zitali reversible. Naye abasinga nagambe tetubonereza butali busobozi nti ono ekyamututte ebuzira lwakuba nti tasobola kuzza kakadde kansimbi ke yatwala abamu aba bakasobola tovolaba amateeka ga proposinga twice. Information yes, I'm going to get Kamaleyan. Amateeka ga proposinga two, either a fine or a sentence, sometimes both. Okay. Katika njamu information katono. Engeri koti gye zisalamu emisango nti bwojjanga bakuvunaanya omusango n'ogamba omulamuzi nti nenenyeza omusango nagukola ki naguzza ekibonerezo kyo tekyenkana ng'ekyoli eyawakana n'agamba nti nze saaguzza ate amateeka ne gamusanga n'obujulizi yaguzza. So kyovola nti nze ŋŋamba gesi ey'okukomyawo obukomya nayo nnene sooka okkirize ate oyinza okubanga tokkiriza n'oleeta. Ekyange kiri simple. Kinsanyusiza nnyo nti muto waffe Bulolo ono RCC Owerubaga ekirala Museveni yamulonda era yalonda ne bano bonna abali ku lisiti y'ababbi b'amabaati kubanga ekyewuunyisa bw'otunira ku lisiti eyo tekuliko wa Nuupu n'omu, sirabako wa DP nga Honorable Lumu simulabako,
nimunaye kuliko bakama be kubanga era ne wogenda mu hairake gundi ebintu bitadde wansi njagala okulaga sincerity lwaki kyetwogerako is not a party matter. No, this is not a party matter. This is an issue. Amaleyo issue yange tulajanira ku bannayuganda nti mwami Museveni n'abantu be balemereddwa okufuga eggwanga lino byebino yensonga lwaki alonda baminisita ate ne bagenda ne begabanya amabaati g'abawejjere waliwo feri esinga ekyo ddala naye ekyamazima ali nyagatumaliriza ensonga ekyamazima kiri bwe kiti singa nze mbadde pulezidenti Museveni olwaleero singa abantu abo tewali n'omu kubanga evidence eri awo teyetaaga na kunoonyereza weeri nandibagaye mmwe nga sinaba na kubaako kyenkola musooke mugira mufulumamu andi bagamba totta kibenga tulina kikenemiza abaliko n'ebizibu oyagala kikenene musaayi kubanga wali akugambye ze wenendera okudimandinga mukama wange bali tuga nti Bulola mu butuufu nga tuli mu bya Uganda tetuli mu byabufuzi tetuli mu bya bibiina byabufuzi nga naye tuli banna Uganda twandigaye nedda bantu mmwe muli bakyafu ekikola ki ekimala kankweyo katono nnyo waliwo omusajja aveeyo ekayunga yafuna amabaati n'agenda agateeka ku kiyumba ky'embizizo oba kyambuzi oba kyambwaze naye okuliraana ekitundu ekyo mulimu amasomero ageetaaga amabaati yagajjako balaze n'erimu ku masomero ng'enkuba etonya nga amazzi gayitamu ng'abaana yagajjako kale naye ate ekyo kye yakola kibiina nnyo kakati abo bonna nandibagaye muddeeko ebbali naye pulezidenti Museveni alabika atya n'okukwata ku bantu baabo wejja okudimandingira nze pulezidenti ne gavumenti in general yiripooti y'abano okukola ki ngefulumye ngewedde ya recommendations awo nja kudimandinga because that is how government is supposed to operate but politicians abanabyabufuzi teboperatinga nga gavumenti nti pressure gye twandisoose okulaba olwaleero nga n'akakiiko tekanaba kufulumya gundi yandibadde Kawalya kuyimirira mu maaso ga paalamenti agamba Anita leero togenda kunkubiriza olw'ensonga waliwo bwana Bulola byatamanyi ebbanga lyonna nayo strategy yaabwe ey'okuyisaawo ebintu ebikyamu mu paalamenti awo information kakati sipiika ate talinga prime minister ate talinga minister sipiika bw'olaba ebimunnyonnyola mu constitution ne rules kwagendera kasitobera nga tolizayininze kubeera mubaka wa parliament awo olina okwogerera okujjako ng'ogende nti nze nkyankedde nkoze eki ngenze naye bw'oba togenze ng'olina okyalina byeyagala okwogera oba olina kwogerera mu ndowooza adi ndowooza olabye kino kituwadde example nti ekintu kyonna ng'okirinamu interest oba kirungi oba kibi oteekulabanga tewagenda kukirizigana ne Bulola ono bw'okyogedde ku kyamwanyi Museveni okufeiringa okulaninga eggwanga n'atuleetera abavubi ababbi ne beegabanya amabaati ekyakivaako kati yeesibye ku nze omubaka w'e Lubaga gwe baasindika okuteeseza abantu b'e Lubaga anyingiza mu nsonga ezitali zange era ekyo sagala kulimba ensonga zo zeziriwo ezitali ezo tuzze tubabuulira nti eggwanga mulisudde yensonga lwaki mukama walonda baminisita ne balowooza okwegabanya amabaati g'eggwanga agagende baminisita babajjamu bw'oba otandika nti obadde ogenda kulinda Kawalya omulabe basaagala kudda ku Kawalya the individual era bwe nadda ku Kawalya the individual ojja kusanga nga ate ffenna Bulola ne Kawalya ebintu byayogera agala twerabiza kinene tunulire ekyekitono kakati kirungi mwenna muli b'e Lubaga naye okay katuve ku nsonga z'amabaati Bulola naye mu Lubaga bantu bagezi nnyo balina
embeera zaabwe. Okay, nga tuvudde ku nsonga eyo just kibadde kigula lujje ky'ensonga z'amabaati naye twalabye Kawalya ne Honorable Lumu mwasazeewo opposition okuboycottinga okwogera kwa president. Omukulu yalina byabadde alina okwogerako eri eggwanga naye nga opposition emugamba nti mugenda kulinnyayo olw'ensonga nti abantu bamwe bangi bazze bakyakwatibwa na baki abakyali makomera n'ebirala. Twagala okubuuza ekibuuzo eno teyabadde opportunity oba okugamba omukulembeze nti kino na kino boycott eno omulowooza erimu akalungi? Nayanziza nnyo ffe nga opposition tulina issues nyingi nnyo zetutunuulira olumu nga tetunaba kusalawo era tukimanyi bulungi nnyo. Yes, speaker alina obuyinza obuyita olutuula lwa parliament n'ebiseera ebisinga naffe tukoowa okulabwa nga abalowooza nti Mwami Museveni bwe bagenda okwadwesinga parliament nti tulina kugenda kololo 1 ekyokubiri nti balina otukolako test za COVID-19 gwe baavayo ne balangirira nti tukyamwina mu Uganda naye buli wabagenda otusisinkana nga batugana mwene mu testing for COVID. Ensonga endala gye tulowooza nti nkulu Museveni twamusaba tulinze ebbanga ddene aveeyo ayogere ku kiwamba abantu ekiri mu ggwanga lyaffe Uganda kutyobola eddembe ly'obuntu kwe tumanyi kwe tulina mu Uganda nga n'essaawa zino drones zigenda mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo nga ziwamba abantu nga zibatwala. Ffe tukola decision eyo si yaffe wabula ya bannaffe kuba ffe tulina amaloboozi ge tukiikirira mu palamenti eyo gy'olaba era kyalabise bulungi kwe yazze. Yasoose n'ayogera ku nsonga oba awo ffe gye tubadde tetumusuubira na ssaawa y'okwogerako naye ng'ate naye twagenza okkizuula nga bw'omumanyi enkola ye y'ebintu nti bw'amanya nti waliwo okunoonyereza okuli mu palamenti kugenda mu maaso. Ensonga ya parish development model nga bw'ogimanyi emivuyo egyetobese mu parish development model okutandikira mu Kampala okwetoolola Uganda yonna. Ekyokubiri project eno ebadde empya eya PDM era atandika mu financial year eno gye tulimu naye financial year ebeera ne quarters 4. Mwami Museveni abadde akimanyi nti mu first quarter yafairinga okukola releases kubanga ye nga chief finance minister era yasalawo yakirincha n'agamba Kasaija nono PSST we n'amugamba omanyi nti kati leero kooti eno muteekeyo ku ssente abawejere bazifune ng'era bwe baasuubiza nti bagenda kujja abantu mu bwavu nga beerabidde ne projects ezimu ezibaddewo enkadde ze bajjanga nazo ezo nga batulowoozeseza nti bagenda gagawaza bannayuganda. Yazze n'alaga nti n'abo oba olina by'obuuza yatuse n'okukozesa olulimi oluvuma ng'amaze otegeera nti waliwo bannayuganda abamu abali concerned abatamanyi na kigenda mu maaso ku PDM era n'alaga nti balinga abatategeera abatalina na magezi nti bagende banoonye information eyo kuganga ye nga omuntu eyali badde asobola n'okufalinga oba n'ateekawo kenkola kubanga tuze tulaba nga bayisa ssente za mindset change kumpi buli ministry yonna. Tukimanyi emivuyo mingi nnyo ffe tuze tukaaba mu bibuga nti ssente ezo ze boogerako emiruko simanyi omuluka gumu emiliyoni 10 buli financial year tuze tukaaba atuga ssente ezo tena zisobola kukola. A case in point bw'ogenda mu bitundu byaffe bulola bw'abata nti naye ayinza okubearinga witness kuba y'omu ku bantu atisi abavuddeyo okulaga obutali butuufu ku ngeri PDM gyali managingiddwa bwe managingiddwa n'okusinziira ne SACCOs n'ebirala n'osanga SACCO emu erina bamembers 2,000 nga bagiwadde obukadde 17. Nnaku zino ali nkwata calculator ngambala ng'ekinene nnyo omuntu yasobola okufuna mutwalo gwa ssente ze Uganda. Naye ng'oyo bamusuubiza bamugamba nti ogenda kubeera memba era ssente bwe zinajja tugenda kuwa ssente ezitasuuka kakadde naye bamutandisiza na mutwalo gumu kitegeeza abangi emitwalo 99. So bwe yazza omukulu
twali badde tumulowolereza okwogera ku nsonga ziri kubanga bwe tuba twogera ku abductions ezo zirina bannayuganda bangi bezizize emabega families nyingi ezikoseddwa bwe tumala ne tutunuulira okutobola eddembe ly'obuntu okuli mu Uganda nga tumusuubira okwogera ku nsonga ezo era bw'ogenderera speech ya musajja mukulu oyo yagenze okumaliriza in simple terms ng'alinga alaga bannayuganda nti economy eri mu collapsinga era bingi yatuse n'okubanga alagirira ababaka ba parliament agamulekerawo okuwa abantu ssente naye nga Mwami Museveni yatandika ebyobufuzi by'okugaba ssente era ojjukira waliwo n'akayimba ka bosiko ka MTN bwe kaleetako n'obuzibu nga abamu ne balowooza nti kalabika kaali kagenderedde kuswaza ye yaleeta politics oyo ogenda ng'agaba ssente azaala bikwako ng'akwata abantu ab'enjawulo n'abatwala ng'abayimbi n'abatwala mu State House n'abawesa ebikapu by'essente n'otuuka ku level nga full figure asobola okuba omu ku bawabuzi bo naye yatuuse ku level ng'alinga agamba abannayuganda naddala abaka ba parliament nti mulekerawo okuwa abantu ssente muliwo okuliidinga abantu temuliwo okwetikka abantu naye ng'akimanyi bulungi nti eggwanga we lituuse nti ebyenfuna by'eggwanga we biba biserebye abantu baffe essuubi baba balina bakulembeze bye balonze waliwo n'ensonga endala twali tumusuubira okuvaayo kukwogera ddala nga gwe tulowooza nti kubanga batugamba simanyi ye fountain of honor tulina ensonga echallenges eggwanga lino ng'ate era ali involved ng'omuntu y'ensonga ya homosexuality bwe yatuuse ogikoonako era yagiresaawo era njagala okujjukiza bannayuganda abatulaba nti ensonga eno palamenti y'omwenda yali egimaze omukulu yennyini n'asentinga naye n'ayita mu basajja be bennyini Fox Odoi nakomaliriza ensonga enoyabadde alina okuba ne position ng'omuntu yadde alina okuba ne position ng'omuntu naye yagenza okumaliriza ng'eragimu mwe mumanyi musalewo nga mukolaki nga bwe mwagala enakireka kati kyekifaanani kyenkulaga nti mu Uganda tuli mu kaseera akazibu ennyo ffe bannankyukakyuka bye twamusaba obuuli awo omukwekangabiriza yalize kale n'abyogerako ng'emabega twamulaba ng'agamba abasirikale temuddamu kukwata abantu neera yayogera leero enkeera ne baddamu ne bakola ki ne baddamu ne babakwata so kati ffe totusuubira mu byonna ekisooka otututte ffe tulina kubeera ku palamenti ku principles zaffe za palamenti bwe twali twakayingira mu 2021 bakwata $7,500,000 ne bagula tenti nga tenti eyo tugiteekawo webweru mu parking omanyi obwana ali mivule kuba speaker asobola okugira nasalo n'agamba nti no kakati mu okusinzira ekyo sikiwakanya naye waliwo ebintu ebikolebwa before emabegakaawo Mwami Museveni yajjanga okuadressinga palamenti ng'ajja otusingira kulungi awo ku palamenti yaffe nga waja adressingira naye mu palamenti ye11 alinga alaga nti palamenti terina makulu ye kennyini naye nga yeerabidde nti eggwanga litambuzibwa ku masiga 3 mwagala ajje kubizinga nyine ebya palamenti baba addressing then twebuuza tenti ezo zaagulwa lwaki $7,500,000 ezabadde sobola okukola ebintu ebimu ebiyamba abawejjere ne bakera ne bazigula ne baziteekawo naye ne batuteeka mu mbeera nga muyina na kutuula mu baasi ne babavuga ne babatwala ne babasuula ekkololo tebakukkiriza kuvuga mu motoka yo ekyokubiri kyebakola ekyobulabe ennyo ne batuuka ne kulebye tujjako essimu waliwo obuwamba obusinga obwo kati ngenzo ngamba nti Mwami Museveni okuba agenda ku adressinga palamenti ngende ntuule wali ng'ekifaanani nga n'essimu yange sigirina ng'era nsigala nga ngoberera ekyo so y'ensonga lwaki ffe tetwasobodde kubeerayo webali nnyo Honorable Kawale mukulu lumu mwasazeewo nga opposition temugenda genda mu kwogera naye abamu ku bannammwe nalabye Dr. Kagabo bamu ku abo ababaddeyo bebamu ku abo ababadde abo opposition abatonotono nga omukulembeze w'eggwanga addressing oba ng'ayogerako eri bannayuganda ogundi yamu opposition yamu eba ekyabindinga nga aba opposition tekiragaamuko ku bunafu awo bulijjo wabeerawo position nemuga nti eno ye position yaffe era nemugiteekawo omuntu asobola okudeviatinga n'agivaako naye mumanya nti byemukkiriziganya naye biri limited asobola okubivaako anytime so akati oyo yamaze okutulaga nti
ne bwe tuba tukkiriziganyiza era nze nsobola obbakola ki okubawukanako. Nze ate ekyo saakirabye nga nakikulu bwe tuba nti 99% bakkiriziganyiza ne position yaffe bali ababiri oba basatu no problem babagende kubanga tunabeerawo okubeerawo nga tufukamiridde abantu nga tuba bannange twasazeewo bwe tuti ate ng'oluzungu mutwale twogerera balumanyi kuba twali tubyogera mu luzungu balumanyi kakati babanga balumanyi ffe position yaffe weeri twagitaddewo kati baba tebagenze nayo ekyo kirala ekyo tujja kukihandolingira ewaffe naye nga sinabagenda ku nsonga eri eyabutagenda kololo nnyo yakwogerako ku nsonga y'amakubo mu Kampala nsasira mivule amakubo mu Kampala ku ssente eziriwo eziteekebwa mu KCCA simanyi kizibu. Omukyala yatugamba nti mwezi gw'okubiri bagenda kutandika projects ez'amaanyi ennyo okola amakubo naye bwe waliwo ekizibu era ffe palamenti weetuli bajje batubuulire ekizibu tulabe ekyokukolebwa. Kakati obutagenda kololo nze ensonga eyasingira eddala okuntama mu byo COVID. Nalimu mu parliament minister wa health yajja n'agamba nti this country is COVID free. Tewakyali COVID. Kakati omukulu bwe tuba tugenze kololo atulanga mita nga 5 oba omulengerera eri atoniwa n'okutoniwa ga distance gy'abeera abeera eri naye ate ffe tetumalabangako nga ye bamukebedde. Oyagala bakugambe nti kubanga bino byabulamu omukulu talinako yesigalizaamu omukulembeze w'eggwanga bino byabulamu kakati biba byabulamu kebera Kawalya nange nkebera naawe bakebere kakati Kawalya bwajja bamuga nti omukulu twamusanze mulamu kakati ffe bwe tugenda ng'ate ye yalina tukola tutya mwagala babulire results naye batugambe nti mulamu tewali buzibu kati mujje mulamu tewali ttabu kuba ffenna tutya okufa naye ffe tugenda nga ye ategedde ezaffe ffe zize tuba tetuzimanyi kakati byabulamu si bya buyinza bya buki bya bulamu so biba bya bulamu ffenna twenkana kuba teri atatya kufa. Ensonga ey'okubiri ebintu byonna Pulezidenti Museveni yabadde ajja ayogera ng'ayogera era kumpi byaddamu twali ne Brandon ku radio yemu n'aga nti awo yabadde azze kutujjukiza bujjukiza kakati nga tubijjukira kakati naffe tubijjukira nnyo wadde tewaliwo nasonga kwetutwala tubijjukira oba waliwo batabijjukira bulungi be baba abaddeyo kakati ate ekirala Pulezidenti Museveni ali ku record yagamba nti bw'ogenda okula ennyo oluusi ofunamu ekizibu ye kennyini at 75 kakati nze nalina jjajjange naye yafa naye oluusi wagendangawo nga n'omubuuza n'ogenda n'eyo mu nnimiro nga tannakuddamu kakati bwewakomangawo naga muli bulungi mugajjajja nakubuuzizange naye nga bwongo bwe tebunnaleeta nti wamubuuzizza. Kakati oyinza okusanga Pulezidenti Museveni oluusi ayinza okuba yali yeerabidde nti abantu yababuulira n'ebya PDM kakati n'akomawo okutujjukiza kati abantu bali abataabiwulira be baabadde kololo bo ebiseera ebisinga baba tebabiwulidde naffe twabiwulira era tubimanyi ate tumanyi ne effect eri wansi ku byalo. Ku nsonga ya PDM mbabuulira abandaba teriyo omuntu yenna agenda kugaggawalala PDM abankuseere bagenda kusigala nga bankuseere. Nze ekiteeso kyange kigamba nakiteesa ne mu parliament kiri ku record nti tukwate ssente tunoonye obutale obw'ebintu ebyo abantu baffe bye bakola olwo tujja kuba tugenda bagaggawaza. Era nawe ekyokulabirako nti Omujapaani wajja mu Uganda addayo waabwe ne bakuba n'engoma z'ewaabwe kubanga atuna Toyota zijja Honda weziri byonna ebiri wano kumpi bya Japan mu mmotoka bwaddayo abagamba eri akatale gye kali mufulumye n'endala. Kakati ffe mu Japanese government tewa Toyota oba Nissan sente eproducing yenoonya akatale kali luddawa
kati ekyo kyekitulemye okukola. Emmwanyi nze njogera nze ndi wakyalo ewaffe emmwanyi muntu gyakola ki gyategeera. Emmwanyi ng'ekyagula siringi 25,000 ne wonoleteza PDM kasooli ng'akyali ku siringi 10,000 oluusi agwa n'abeera ne ku 4 tekijja kukola. Gwe noonya Zimbabwe eyagala kasooli tukola tutya negotiation ne Zimbabwe egule kasooli waffe nga wano kasooli ali ku 3,000 buli kilo. Olaba oba abantu oneetaaga n'obbawo ensigo kubanga ajja kumanya nti kasooli ono mwe muli ssente ajja kumulima. Vanira mumujjukira kojja wange enviiri yali nnyo mu vanira naye yafa. Be bantu abagende Seychelles tewaliwo gavumenti yali egabye ensigo ya vanira naye bano bamanya mu vanira mulimu ki sente baalinya ennyo ne bagende Seychelles ne baleeta ensigo ya vanira mu Uganda nga bategedde nti akatale kakola ki weekali. Kakati PDM whatever language they want to use tegenda kuyamba. Kankuwa ekyokulabirako kitono nnyo. Nina omuluka gumu, omuluka gw'Essekanyonyi gulimu abantu 8. Abantu 8. Tonyinza kunga nti omuluka ogwo gumu ogw'Essekanyonyi gulimu abantu 8. Oguwa sente ze zimu n'omuluka oguli enamungo kanku nga Kasangula ogulimu abantu 1,500. Kakati ekibalo kyo kibeera kiri luddawa. Naye ate singa 1,500 n'akanaana obagamba byonna bye mugenda okulima okufulumya akatale kali wali teri atajja kukola. N'olwekyo PDM twasooka myoga PDM n'ebirala bingi nnyo byonna tebigenda kuyamba. Ekigenda okuyamba katale. Era Pulezidenti Museveni bw'aba ndaba wano ayinza okuba ndaba asita bulola waali mukulu mumugambe katale. Akatale amatooke bagavuga okuva ebuhwejo okugaleeta wano. Ekigaleesa wano waliwo akatale naye singa bali babagamba bugambi mugalime nnyo tubawadde ssente ab'ebuhwejo ab'ebushenyi naye nga wano tewali katale gajja kuvundirayo. Naye kati ekigaleesa ekireesa ente ekireesa amata mu Uganda mu Kampala kubanga waliwo akatale. So my argument is market and market and market. Tuteeke ssente mu kunoonyereza akatale kano tukafuna tutya ak'ebintu abantu baffe bye bakola olwo abantu baffe tujja bagaga. Okay, webale nnyo Honorable Lumuka ngende wa mukulu Bulola ensonga ziwulidde nga bwe baziteeseza naye kansooke n'ensonga y'abaludde oluvuganya gavumenti okuzira okwogerako omukulembeze w'eggwanga katandikiraawo. Kyenjagala okwebuuza n'okutegeera opposition kiki? Abatakkiriza I think ebigambo ebimu tubyabusinga ne tubikozesa bubi ne bituuka ekiseera ne bisoundinga okuba nti bituufu. What is to oppose? Bw'oba tokkiriziganyiza na ekya muntu omulala kyaleese so you oppose that. Sisuubira nti mu nsi Bulola nsobola okuba omukyamu ebitundu 10 ku buli 10. Oyinza obutaba mukyamu 101% eva. Aye bw'obanga tuli mukyamu naye nga kyoleese sikkiriziganya nakyo. Anti kyekyo kati nkugambye ebitundu ku 10 ku buli 10. Okay. President Museveni opposition tekkiriziganya naye ku kya kugenda ku kololo. Also vice versa. Njagalayo ekintu kimu opposition kikkiriziganya naye. Lumu mukiriziganya asooka atubuulireyo naffe ekintu kimu ye kyakkiriziganya naffe yatubuuzizza twogera wano oli taliiwo ffe tuliwo kyatubuuza kiri tuwe babuuzizza ate kati ye kati temwandibadde mukibuuza ye netemwagenza kakati nze mbuuza toyinza kubanga ku 10 ku 10 tokkiriziganya na bintu
gwe biriwa byokkirizigana nabyo ebyaffe anti genzija otandise kuyomba nga nakatandika okwogera nozikiriza nemalayo bintu byonna twogera mu series kyentandikiddeko kyekyo toyinza kubanga gwe mind zizo ziri shut and locked in negative completely nti gwe tolifulumako mu negative mind zizo opposition completely zalookinga mu kye bayita negative tebaliraba kirungi tebaliraba position tebaliraba wakusupportinga buli ono bwoyogera nga batandika okunoonya kakati tutandikirewa okudda kwogera ebitakwatagana. I think that alone is a deficiency in leadership, and deficiency eyo tugizimbye netuuka okuba nti eri acceptable. You cannot have 5 years constant chikumi ku chikumi in negative. How do you survive? How do you even have a conscience that is clear? How? Sichiraba mu sense yonna nti tobanga kogwe conscience yo lwevayo nekugamba nti kino kituufu oba kino kikyamu oba kino kankiwulirize nti gwe conscience yo all the time full time erimu negative. Does it no chova nakubuziza opposition chechi. Let us stop abusing words. No. And be defined by who we are. Tuchogererwa atu kati bulola kisebo kyayagala ndako kwata peni no bwaffe bonna anti nze nkubuzizaayo kimu nawe kikubuze ate kati odefending olete kimu soko ozire mundi okendete soko ozire mundi okendete mukiriziganya ne bampeyo position lindako nze bampeyo position yemu bweti kale mbateeke ku 1% eya positivity lwaki nze nsoose mbuuza kakati gwe alikiriziganya atya naawe nga tosobola genda gyali azze gyoli tosobola kukiriziganya lindako kakuddemu kawalya. Of course Bulola alina byayagala okuwulira naye ekibuuzo kye njalo mutegeeza si answer Mwai Museveni kawalya toyonona yaluzinga akaluka 21 yakkiriza n'adda ebbali awo twalibadde tukkaanya naye kiki kyemukkaanya kakatwe ansa nga singa Kyagulanyi we yamuwangula mu 2021 yakkiriza n'adda ebbali twalibadde tukkaanya naye naye kati sirina nsonga yonna gye nsobola kukkaanya naye. Bulola genda maaso nagendako ku mbaga mama yantwala ku mbaga kati wengenda ku mbaga abaana ne bakumba abagole nenyumirwa bwe twali tudda naza nina emyaka nga 11 awo neŋŋamba mama njagala kuwasa ku myaka egyo kubanga nyumiddwa ebibadde kuki Kawalya, you have been a member of parliament for 2 years now. Yes. Uganda has not existed since yesterday when you became a member but of parliament. But I'm older than you. I've seen No, I'm saying a member of parliament. I'm older than you. And that is not what I am saying. That is 1. 2. NUP and Kyagulanyi have been in politics for not more than 5 years. That is not when Uganda started. So tojja kujja waneno gambe bolokuba Kyagulanyi yazze kakati Uganda should be on the standstill. That is utter nonsense. No. That is true. You very well know. Yes, that is true. But I know for a fact. Omanyi lwaki sijja kukkiriziganya nawe. Nedda let me tell you. In leadership there is what we call consistency. In the last 10-15 years, you have been in almost all political parties. That is very okay. That is okay. That is what I'm saying. Yes. And for the last 10 years, 13 years, I have been actively in politics. I have also been here.
So don't say that I am not aware of what is taking place. To taking a watandikira mu NRM tumalirize Burora njagala tuve ku line balina gye bamujja wakoze bulungi nnyo na wali mu NRM nga tuna mbadde nkugamba opposition twagala kumanya opposition kiki. Opposition kwe kubeera 100% mu negative. Opposition kwe kushatinga side emwe ya conscious okuba nti gwe toyina side endala gy'olaba. That description Bulola is very wrong. No, it is actually the right description. No. I want us to go into in depth and tackle this thing for us to understand. Ekirala kyenjagala okutegeera osobola okuba omukulembeze osobola okuba ne leader nga toyina vacuum oba space eyokuwuliziganya n'abalala. It is next to impossible. 2 okubeera member w'ekibiina kikujjako ebikolwa eby'obuntu. Yes, ndi member w'ekibiina, ndi member w'NRM, ndi member wa DP, ndi member wa NUP. Kinzijjako ebikolwa eby'obuntu. Naye baani abasinza okujja bwe mbanga ndi involved mu bikolwa eby'obuntu nganze. Ebikolwa eby'obuntu. Is it subjectable to a political party? Abaana ab'NUP basiba kyabo. Kawalya njagala tukkaanye. Bino omanyi bino sibyakwogera kusinga. Sibyakwogera kusinga. Nze omanyi simanyi kwogera kusinga. Gavumenti yammwe abaana into critical thinking. Critical and in-depth thinking. Kikujjako ebyo nze Kawalya omanyi ndi open ne bakama bange bakimanyi I am open. Any wrong is wrong. That is why I can sit here on national TV and I talk about the speaker. Then about she's a member of NRM. Abductions. Anti-Chenzijago, that's what I am addressing. Ekintu kya abductions. What is an abduction? Define for us an abduction. No. This is important. You define for us an abduction. Define for us an abduction. Burora, tugenda kummulamu ngenda kudda naawe tutandikirawo nyini. Tulaba Ebigambo Tebitta tugenda kusooka tuwumulemu katono nnyo tukomewo tugende mu maaso tova. Ebigambo Tebitta. Yes, wabale kubanga okyatambule naffe tukyali mu programu yaffe Ebigambo Tebitta era nga tukyalina abakulu wano betugenda maaso n'okumulungula ezimu ku nsonga ezo ez'amaanyi. Tukyatunuulira ensonga y'okwogera kwa pulezidenti eri bannayuganda ab'oludda oluvuganya gavumenti bagambye nti kikafuuwa okulinnyayo naye ng'ekibuuzo ekiri awo ani afiirwa. Budolo obadde omaliriza ensonga eyo. Badde maliriza. Kakati ekirala parish development model tejjanga kugaggawaza abantu. Kyova olaba emu ku ppiri ezirimu namba 3 bagiyita financial inclusion. Okujja abawejjere bayingire mu money economy oba bayingire mu ssente. Okuyingira mu ssente n'okukozesa ssente n'okuzitegeera yemu ku step ey'okutandika okunoonya ki okugaggawala. So PDM ekigendererwa kyayo kyena specific target the 37-38% abatali mu economy abakolera olubuto akolera lubuto nti buli kyakola takolera afisi kuba kulya. Kakati mwe bakawalya mwe target tobola bagwe byoba obanja ne bwoba osaba tosabaza PDM ne bwoba negotiatinga kyengezaako okulaga nti ku level ye ne bwomuwa obukadde kati 10 tebumugasa. Okubaako kyakola ekitegeerekeka ayogerera mu 100 naye waliwo asinga endanga muntu ku mitwalo emeka 5. Waliwo ateekayo akatono kayina n'asinga n'omudaala ku mitwalo emeka 5. Kati oyo bw'omuteeka ku levo y'akakadde abadde asaba alwanira emitwalo 5 obeera omupuulinze kyenkana ki. That is the logic. That is the in-depth logic. Ebyo badde oyina ogenda owuliriza otegeere. Odde Lubaga onnyonnyola abantu kuba Lubaga genda e Kasubi mu katale ogenda obuuze Manirenda ali awo kuba buli katale kati kalimu Manirenda obuuze nti endanga muntu z'oyina
oba buli abeewola beewola ssente meka. Ojja kubasanga ku mitwalo 3, ku mitwalo 2, ku mitwalo 5, ku mitwalo 10. PDM egamba omuntu eno tumuwe capital ku busisi wa chapati, ku w'omudaala, ku wa kino afune capital. Bw'akoza capital w'akakadde oba ow'emitwalo 8 oba 7, oyo omuntu aba asobola okukola n'afissaako ez'okulya n'afissaako ne savings, kyasobola okuyingira mu savings. Kyovalaba mu PDM katono nnyo bino bintu katubikiralifying. Kyovalaba mu PDM ezimu ku key aspects ze bakuyingizaamu nga ne baba bakusomesa nti bw'otandika okukola ng'ofunye capital savings, learn how to save, weeterekerewo enfisi ez'enkalira. Kikuyambeko ki nti bw'otereka eziwerako ojja kuba tokyetaaga kudda mu PDM kwewola. Ojja kuba kati oli self reliant, oli self sustaining, osobola okudda mu savings zo n'ozizanyisa to progress. So PDM mugitegeere, mugisomese bulungi abantu. Kyova nabadde nkubuuza, when do you come one morning and agree with the position? Not everything tosobola kwerookinga tinze wano sivaawo, I am opposition, omusaayi gwange ne bw'ogusala opposition, omusaayi gwange. How do you live? How do you survive? Kawali ya PDM egaaniddewa nga mmwe abayina okugenda okwongera okumanyisa abantu eyo? Omanyi njagala nnyo bwe tuba nga tunnyonnyola abantu naddala abo betumanyi nti ba beneficiary b'ekintu tubabeerere b'amazima. Era wombuuliza mbadde nkuteeka calculator yange wano, waliwo emu ku SACCOs eziri e Kasubi awo gye bayita bati erinnya nyinza okuba sirijjukira naye nga mulimu abavubuka bemmanyi. Ennaku ezo babadde baŋŋamba ku akawunti yaabwe babateerako obukadde 17 naye nga ekyo si kituufu, balina membership yaabwe. Anti kati kankuclarifying, tewali ssente ya PDM yazze ku any account. So tolimba mu Kampala ziri mu Kampala, I am speaking with authority. Gambye tewali account, ekyo mu Kampala tewali account nemu, ono yasinga okitegeera ono tewali account nemu yafunye wadde 10. So kati ekyo kye bakugambye no nze nkugamba nti Kampala kanjogerere ku 17 zemmanyi kuba gyenjogera meeting n'abadde n'abavubuka abanondooza kamalirize nkulu ayogedde ku issue ya financial inclusion. Ffenna twagala abantu baffe okuba obulungi era singa programu ebezze nga ddala eri mu alaali nga ddala bagenda kufuna ekyo ekibasobozesa okuyingira mu kuba ne ku ssente n'okweterekera. Naye bw'otunulira nambaazi z'abantu baffe, I assume because era ne bona atunulira SACCOs endala zonna ezafunye ne bwe mbasogeredde Lubaga ewange kangende wano ne Bolumu Mityana ku baana labye Wakiso baafunyeeyo era juzi twali Honorable Semujunga era naye actually challenge gyalina yemu nange gyenyina naddala fa abakikira ebitundu ebiri densely populated. Nti bakwata SACCO y'abantu 2000 ne bajiwa obukadde 25. Assume kanjogerere kuze Wakiso ne walala. Nera wano mbadde mbaze nga bwe mbamba lidde assume singa SACCO bajiwa 17 ina membership y'abantu 2000 tewali distribution eyinza kusukka mutwalo gwa Uganda ogwesa singa bagamba nti membership buli omu agenda atandike because abantu abali mu SACCO zino era sibe balina tebalina era bo basangira babuka abadde bakeera ne bagenda ku ludo ne bagenda ku puulu ne olina abeera awo ng'alinze wabe bamukubira akasimu nti nyina yakalimu wano badde nsaba kuntwalirayo kasasiro ono n'ebirala. Bwe n'oŋŋamba nti olina aspect ya financial inclusion gy'otunulidde ezimu ku pillars eziteekawo ekintu kya parish development model. Nze ndowooza bwe twali tukola minority mu parliament twalina issues ezaffe reservations zetwali tutunuulidde nti yes PDM enezze naye okusinziira ku economy yaffe nga bweyimiridde ekyokubiri abantu baffe beetaaga okusomesebwa ennyo naddala ku kyetuyita financial discipline. Nti bwana mivule nzolokeere nkya waliwo omuntu gw'ojja okusanga nze obugagga bwange nabujja ku mitwalo 2 era tubasanze
neni wabaawo n'omuntu gw'ojjokera enkya omuwe miliyoni y'essente emulemu okukozesa. Abantu baffe bukeera enkya n'ogamba nti kati bagaye mukole ebibiina because bino ebintu tebisoose kati. Waliwo projekiti simanyi gavumenti ezze eteekateekawo amannya ga projects nga batulowozesa nti zigenda okubbulula bannayuganda. Plan for modernization of agriculture yaliwo, waliwo bonna abagaggawale, operation wealth creation, baze bakola ebintu bingi nnyo nga bingi ebirowoozesa abantu nti leero ku luno obwavu tubugobye. Era juzi mbadde nzijangoberera nnyo nabbanja oyo bw'atuuka ku PDM alina passion gy'ayogeza n'agamba nti baleke kubabuzaabuza baana abavubuka abato mube mu bintu by'abaana abayaye ba Nuupu. Twaleese Museveni yaleese project eno genda kuyamba buli munnayuganda yenna abadde omuwejjere okubaako nekyakola mu bulamu. Ne indeed mbadde nkola competitions wano nga ziraga nti singa mba n'abantu 2,000 mu ssako bonna bawejjere bali desperate because bino njala tubyogere nga tumanyi abantu baffe embeera gye balimu. Bafunye emiliyoni 17 buli omu asuubirako siringi 42. Sente zino tezigenda ku household. Ate household how? Because bw'ogenda genda bino ebyaffe by'omu kibuga osanga omuvubuka abeera yekka ali mu kazigo kaki household bigenda kuyamba nnyo eri ewaabwe ewabalumu. Mu Kampala wano osanga omuzigo gumu rumu embwe nga tasulamu omu nga balimu nga 10 kati household bagisharinga kiki kyogenda okwogera 10 bano ogenda bakola otya? Okay, so kyebategezaako okukunyonyola nti abantu baffe kisooka tebaba preparinga bulungi. Secondly, era wamboro ono yakola interjection gyendowooza nti yo mu capacity nga RCC yayambako. Era ekyo kyo ambuuziza nti waliwo kye tusobola okusiima sebe ekyo kyewakola okuinterjectinga mu project mu PDM. Ekyo njogera mazima nga ndi wano ku NTV nti kyeyakola ekyokuyingirako mu program baali batandise okugikola abeerubaga nga mulimu abaali balowooza nti kyabwe abamu nga batandise kipoliticizinga otuuka ne ku ofisi y'omuntu tugeze oba kyamaani wa kyalo oba kyamaneero situnagagwa mwe muli ba Nuupu tetugenda kuba gundi yamwe tetugenda giregisteringa naye yakola interjection awo ngenda kusiima era kyayamba namuko kubanga bw'otunulira tekyayamba Lubaga wokka wabula n'ebitundu bya Kampala ebirala kyovula era waliwo ddira ey'okufuna ssente mu Kampala naffe nga abakunze tubadde aweya nti mulimu abantu abaali balowooza nti bafunye mudido kuba twakifunako wano mu Myoga. Myoga jajjaawo mu kampeyini awo abakaada ba NRM ne balowooza bafunye eddiiru yaabwe era indeed bagyegabanya ng'oyinza okusanga ebibiina by'emyoga nga awuninga abantu be bamu bafamire yemu ninga ono yagenda okufunira wano omulala agenda afunire wali n'omulala afunire wali. Naye wekyatuse mu PDM mulimu era abantu abanyigirizibwa. Ffe twafunye omukisa nti Bulora nsonga eyo ndowooza simanyi oba bali ababikola tebamwebuuzaako nga nabo balowooza bali ku mulyo gwabwe n'ababuuka n'asabotaginga programs zaabwe oba oli waliwo ne baali balowooza nga kale singa RCC twamutegeezaako ng'obudde bukyali kati bo badduka supiidi ne badduka emisinde emingi ennyo nga RCC takola ki ekyo nno njagala okutegeeza nti saasira mu bitundu ebirala ba RDCs oba ba RCC abaliyo gye bataateekera konsani kubanga bayingira mu programu eyo kitegeeza nti abantu abasinga abagenda okufuna ssente za PDM si be balina okuzifuna. Okay, Honorable omukulembeze w'eggwanga namulidde ng'agamba nti abavubuka abamu bagamba tetumanyi ssente gye ziri bagende bazinoonye gye ziri. Ewuwo okoze eki okulaba nga abavubuka bamanya ssente zino ziri kozi omuntu ayinza okwagala ozifuna mazima ddala nga tamanyi we ziri. Akati constituency yange ye constituency ey'enjawulo mu zonna eziri mu Uganda. Etyasebo nagamba abantu bange era nabo bakimanyi nakano wano kankiddemu buli gavumenti lwereeta ekintu kyonna ne weeba egabambwa
togigirekera. Bw'owulira nti gavumenti ku ggombolola ya Ssekanyonyi bagaba obubwa mujjeeyo embwa zaffe kubanga bayinza obutakomawo bagaba busaanyi bwenona kubanga tewaliwo ngeri yonna gyeneekutegeezaako nti nja kudda ku luli kati ezze. Era nagenze n'entambula ne mbala nti buli alaba sente za PDM nona sente ezo, gwe musolo gw'abajjajjaabo, gwe musolo gwa kitaawo gwe yawa. Kati na nembawa n'ekyokulabirako nti omubbi bw'ababbi enkoko ng'eyina obwana naye obwana ne bugwa tomugaana bwo butwale gwe jjawo obwana buno mbuwonyezza. Kakati buno bwe bwana obukola ki obugwa. Kakati buno tetuzira mujjeeyo sente ezo. Era abantu baffe bakimanye ebibiina byonna baabikola dda bali wali bali bulindaala aga nti akantu bwe kajja tukakozese. Naye nabaga nti abantu bano bazibu. Nzijukira sente nali nkyali mu district nga ndi kansala baziyita za youth livelihood program, something of that kind. Abavubuka babagoba emisinde nga babeera mu nsiko nga baba banja kubanga oli ye yaliwe yabalimba n'abagamba mbu sente zino babajjukidde babawaddemu. Kakati esente zino za kusasula za kusasula abantu bano si bangu. Kakati bwe ziba nti za kusasula zijjeeyo zikozese ozeeyo ezaabo. Nze sigenda kubeerawo kuba kutaayiza badduka nedda naye tumubazirekera. Waliwo gavumenti lwejjanga egaba obubizi gwoba osookayo ojjeyo embiziyo kubanga ojja kusanga nga tebakomyewo ate bano tebeesigwa tomanya biki bye balowooza babisigaza wano ku mutima. Abaali bazannya ku matatu ng'olina ekisanvu kyo kiri wano kiteeka na wano okikubakuba kati ekisanvu kyawe babana nti tunaatera obbasala ng'olinda kadde kali. N'olwekyo buli kijja kyonna tukifune. Ekirala kye nagamba abantu bange nti bwe wabeerawo puroguramu ya gavumenti yonna ng'etuyamba gavumenti ebyo ebintu tubikozese kubanga si byaba bulola naffe tuwa emisolo. Kakati bwe kiba kizze gavumenti ereese ebitanda by'amalwaliro nze era mbagambirawo nti tubyagala nnyo babituwe tubiteeke eno mu ddwaliro. Saagala muntu yenna ayimirira wali olwokuba nti oliwo opposition ebitanda ebyo tebijja wano. Lwaki tebijja? Kubanga bantu bangi nnyo abawadde omusolo okutuuka ku ekyo. Gavumenti ekola ekkubo lyaffe tulifune. Era nze pulezidenti yagenda n'awandiika ebbaluwa okola ekkubo eriva e Kanoni liyitemu bwe liti lijje lituuke e Busunju nga lya koolaasi. Eryo ndyagala. Lwaki mba siryagala? Kubanga ogwo musolo gwange. Tatunze ente ze takoze eki musolo gwange. Kati eryo ekkubo ndikola ki? Ndyagala njogera ku kkubo eryo kandi tena akantu kali kawagambye akeekasaka. Trucks ezo z'olaba ezo ezimyufu Sinotrax ziva Nakaseke Industrial Park ne zimenyamenya ekkubo eryo lyonna erigenda Emityana okuva e Busunju. Era lyekkubo erisingira ddala okuntawaanya. Zijja zizitoye nnyo bazivuga sipiidi nnene tebalina gwe bawuliriza abakulu bali era bakugamba bo gye tuva tomanyi yabeerayo osinga obayimiriza. Ekyo kyekibuuzo kye bakubuuza. Gye tuva tomanyi yabeerayo tugenda empola ne batomera ababooda bakola buli kimu kye baagala. Kaakati nga tukyalina impunity eyo nti olw'okuba nkolera gundi oba nkolera bulola sina kukwatwako abantu be bakola ki be babonaabona. N'olwekyo ab'ekasaka mbasaasira naye njagala pulezidenti ebbaluwa eyo gye yawandiika eteekebwe mu nkola. Ekkubo lyaffe balikole koolaasi naffe tulabeko oluguudo oluddugavu nga luyita ewaffe kubanga ffe ebbanga lyonna tubadde tuyita mu nfuufu tubadde tuyita mu ki emyaka gino gyonna 47 simanyi bagenda kuweza ameka 4 waakiri tufunemu ekkubo tumanye nti naffe tubuuseeyo naako. Ekisembayo kyamyoga ne OPDM. Simanyi lwaki nyongerako oba yagagamba OPM oba lwaki nagambye nti emyoga egyo gundi eyo tegenda kuyamba n'emyoga wejajjira baali kubawejjere
bamaliriza ate abawejjera ate bebbye nga ababbye balala. Omanyi waliwo omuwejjere wa ssente naye ate waliwo omuwejjere w'obwongo mu luzungu gwe tuyinza okuyita lumpen. Kakati oyo aba asusse. Kakati naye bano bantu baabwe bagenda muli ssente zonna ne bazibba ate ne baziwaayiriza bano kuba nanoonyereza ne baziwaayiriza abawejjere kuba abawejjere bwe babagamba amuleete endagamuntu ng'agiwaayo aba tamanyi n'amufuniramu ssente n'azikola ki n'azitwala. Kati ate bwe twajja okunoonyereza nga ye tulina kwata ono nati asi yalinze oli gundi gwe nawa endagamuntu yange twagenda okulanga ekintu kizibu. Kati ne PDM almost erina ebizibu bye bimu era bulola bw'oba wayingira mu kintu ekyo wakola kya ttendo. Kati newaffe njagala tutereezeeyo waliyo obuzibuzibu abamu bayingiramu ne bateekamu ebyobufuzi obusente obwo bujje butono naye abandaba ku TV kuno n'abatali beewaffe esente ezo muzijje temuzibalekera kuba we zinaddayo temujja kumanya kye bagenda zikozesa. Mukulu Bulola kitwagala otuyitiremuko omuntu afuna atya sente zino eza PDM n'ekirala ani ali eligible okufuna sente zino kuba nkiwa bangi bali eyo naye tebamanyi engeri gye batuuka ku nsimbi eyo. Kati ekintu kino kyasookera mu paalamenti. Paalamenti n'ekikubaganyako ebirowoozo. Juzi ne bagenda ne mu recess oba mugiyita recess oba break oba ki negenda babasindisa okunoonyereza ku biki ebiri mu PDM. Naleboka wali asaamulaba erubaga ng'anoonyereza biki ebyabadde mu PDM. Equally ne honorable lumu bw'oba omuwuliriza naye teyakola ki teyagenda. Kaakati gwe okulembera ki information ffe ng'ab'Emityana twatambula bumu twasooka Wakalwanga bwe twava Wakalwanga ne tugenda mu municipali bwe twava mu municipali ne tujja mu Mityana South. Kaakati simanyi ono information anti kubanga bwe mpulidde byoyogera ku PDM mpulidde nga mulimu lack of information. Chimbadde njagala ensonga yandibadde wa speaker n'agamba nze sigenda togiwanze oli mukama wo ye yakutuma ate wakikoze ekisooka nze kawalya sekwekerera nkyogera misana nga n'abanonda bandaba kawalya honorable lumu ekyenjawulo kyenyina maleyo kano ka information kano kagala ategeere nabadde ne Buganda Caucus Broadlight bansaba report nabagaba munayi sooka nze PDM nganze n'abantu bange abantu maira nzize mbanyonyola mu forum zenjawulo nembaga nze sikirizigana na project chene ya PDM kubanje manyi tayina kyegenda kugasa abantu bange era ensonga lwaki nebana Lubaga North ekyo nkyogera nabo banda kakati Lubaga North kyo sagala nkulimbe contradiction nkoze competition zo contradiction linda kwa kakati ogambye Lubaga North mukiriziganya nabo nti PDM tegenda kuyamba kakana tejja kukola. Wano badde otandise okutulaga nti abali mu group abavubuka wabadde oyogera nabo abali mu PDM musako wasn't it 17 million ng'atandise okwogera obulimba obwa 17 millions mbwezazze kwa akawa sagala atugambe nti bulimba kuba bwe badde otandise siba kutangira bwe badde ogenda okwo abantu abakkiriziganya naawe nti paragundi eno be bakutuma bakkiriziganya naawe at the same time bali musako ate mwogera ku bya bino ebintu tubinterrogating nakyo zibiikiriza Kawalya nga ayogera obulimba abantu ba Lubaga North tebakutumangako bring it on record nti bakugamba nti tebagala PDM kakati mivule kino mivule nzira yo kuchina so TV ya Gwanga sibwe chibana ali muzanganda twagala nyo yogere ne twagala oyogere ne mulitaliating nga we retaliating nze ekizibu kyange chenjogera nchogera wano Bulola buli omugambo yata discussing ani
kati bulora tuddeyo ku okusinziira ku submission eziri mu studio bali tebantuma muleke bulora bali banyumiza mu what I cannot accept is one is okuyimirira ku TV n'obuddisa abantu njogere ekyo nti abantu banga abantuma bangambye no program I have registered we have registered bakutuma nti tebagenda kubeera mu PDM mfu no gwe mufu kati oba oyagala nedda kawalya gwe mufu eno program PDM okuyamba arasisi werubaga tukole sample tugende kawempe tubagambe ntino PDM tujikube let's do it abantu bavayo bagambe nti PDM tegenda baya tewali sakozi mu lubaga tukakane borola balayo ensonga mukusako mu myoga ezisinga okuperforminga obulungi mu lubaga ya boda eva Kasubi ya boda eva Kasubi bali bakoze eki ate kugambye baperforminga bulungi bate bali bakoze eki nandi nkubuuza Kawalia, if you have no information you have no right to speak about anything if you don't have information. I'm giving you facts. Performance mu PDM brother mu myoga kati nkuwa kyakulabirako olwaleero sako ezasinga n'okuperforminga obulungi mu kwewandiisa registration processes biki byonna eyasinga okukola obulungi Kasubi ono mwava eri mu Lubaga North kati toyinza kuŋŋamba nti sako eyasinga n'okukola obulungi mu gundi ate n'ekyatusumbuwa nabo nga balwana okugitereeza naye eri wuwe eyenankulabye because abantu baali baprotestinga nti abantu bemutuwandiiseemu si batuufu omuntu tayinza kugamba nti yatumye member of parliament nti area community yo ya protestings ng'ate it is performing and participating kyetulina okukola tuyambe abantu eno PDM si ya Kawalia PDM si ya Rumu si ya Bulola fete tuqualifying kuyamba bali abantu abali ineligible abatalina sente to get out of poverty kankuwe n'ekyokulabirako ekirala bw'oba onoonya slums ezisinga amaanyi era ziri Kasubi awali population erina obwetaavu era eri Kasubi kati gwe toyinza gamba eri mu Lubaga North bw'oba otunulira ng'onoonya population yeetaaga erina ata need to transform and revamp kati bw'oba ng'olina population no lindako oriformingira kuki waliwo processes zetuyitamu wandibadde ogamba nti wemba nina abantu 7 nga bw'ogamba waakirika nzijeyo 10 nkidda bululi manye nti nina 10 kwentandikira ati lindako obuzibu bwo buli bumu tomanyi ate toyagala kumanya kati kankuwa information sina kyenimba whatever I am speaking is factual whatever I am speaking is factual chovala nakubuuziza opposition kyeki you define for me anti oli opposition ani atali opposition oli nange ndi opposition angambye oli besigambye gwe bw'obanga oli mu opposinga any position what is your basis what is your critique what is your submission ati lwaki yakyama okubuulira what is your critique let us subject that to a discussion but in the meantime wache baita relief listen no let me tell you you cannot deviate me from what I am speaking. Nobody is deviating. So let me also submit. Let me also submit. But tuba tugamba nti no tuli waliwo kye bayita relief kibanga kuweweeza tekiri permanent. Definitely, yes. Isn't it? 2
bwe tuba tugamba nti we are giving you a hand, it is not forever. There is no anywhere government regenda okuteeka the total population on life support and economic support. Ejja kuteerawo environment ekuwe temporary measures for you to jump on so that now catching up n'abalala. Waliwo abakola business nga tebalina mukono gwa government. Oyogedde ku sako ya boda boda bali bameka, membership yabo bali bameka. I think they are more than 150. 150. Yes. I think. Ogenda kuba wa sente meka. No, bafuna dda. No. Ate abo kati baba we milioni 3 ne tubongera emirala batugenda bongera milioni endalaga because of their performance. But emyoga was not to help you to get which, it was to join efforts. So in terms of parish development model togere ku abo teba qualifying ate mu PDM. Abo bayitawo kati nkulaga nti bwe mbangenda mu records olwaleero nga nkola records kankulage transformation line ali mbadde kusaba mpeyo second kankulage second emu yoka mbadde mpayo second bwe mbangenda okurecommendinga afuna PDM nsooka nakulaba record ye nemanya gwe wafuna mu myoga. This is your performance in myoga, therefore you cannot double nti ofune ne muki ne mu PDM. Yes. So that is the line we are taking. Tudde kuba PDM. Okay, abakulu njaga tusooke tulabe ezimu ku ndowooza z'abantu baffe nge tugenda kudda era okubaganya ebirowoozo ku nsonga eyo eya PDM n'ebirala nga bwe binaaba bitambudde, naye katusooke tulabe omanyi bano be bamu be tutambula nabo okuva gye tutandikira okutuusa essaawa zino, so kiba kya buli az'amaanyi obutabawa akadde akaabwe. Kansooke n'ono Rogers Kojo balyejjusa agamba nti nze ndaba ekyokuzira ky'aboludda oluvuganya okuzira okwogera kwa pulezidenti tekikola makulu. Nze ndi wa ludda luvuganya naye kye baakoze kikolebwa mutiitiizi kati nga bali kubaganya birowoozo ku bye baayogedde, ekitegeeza baabadde waka ku NTV nga balaba. This is cheap politics. Okay, Rogers balyejjusa bw'agambye abakulu bali. Sama Oweri emuyenga eworiwe bali kubeerako buli lwa mukaaga. The president has always been making empty threats to deal with those who steal public funds. He tells the public to report the thieves. What more outcry does he want more than the iron sheet saga? Unless the president acts, we will be tempted to believe maybe he also took the iron sheets. As long as these honorable thieves are left free, then Uganda is a country in pain. Why? Bawadde taamu eyo kale. Mbalamusizza nnyo ali muvuli wamu n'abali mu studios nze Kasappe Media wali Kasangati Bulamu Texas. Obubbi bukudde ejjembe mu ggwanga lino Uganda. Nze nteesa nti eggwanga tuliwongeyo eri Mukama Katonda byonna naye kisusse akuume. Okay. Mukulu mivuli webale kutuweereza Joshua Masanafu wali. Okay. Webale kutukyaliza Honorable Kawali yaffe abeerubaga tukiikiriddwa bulungi mu palamenti era tuli bamativu bw'agambye. Mr. Ali webale kuweereza Mukulu Bulola ali mu kubalaata naye tukooyo obubbi nze Kayiwa Frank ekalamba mu saloon bw'agambye. Good morning, Ebigambo Tebitta Egesa from Bweyogerere. The ruling party is in a critical moment of decision making. Keeping quiet over iron sheets victims will clearly indicate that the ruling party cannot punish its cabinet members, yet no one is above the law. Achitaddemu capital letters. Okay, Charles Egwawo wano ekikookiro wakiso nga bulijjo. Mukulu mivule n'abateesa abo ekya sipiika okugula amabaati n'agazzaayo bwe kiba mu mateeka omusango guba gumusinga abeera akkiriza nti yagatwala ng'amanyi nti kikyamu. Onakkirizganyiza ne Bulola. Okay. Nze Lubwama Simon Peter nsaba mwami Bulola aleme kubuzaabuza. PDM tejja kukola n'ebyagisookawo byalema. Ekirala afube okwogera nedda. Baweereza message please nsaba mukwese olulimi olulungi muleme kubanga ate muvoola ekyo eyo ndowooza request ennungi. Sente za PDM tuzifuna tutyaffe abantu ba wansi. It's everywhere but we are not informed about it. Sewanya Richard Ricky from Chengera. Ono agambye nti nze Katogo Anthony ndi Masaka mu kitovu. Mwami Bulola ebibuuzo byabuuza abasajja abo babiddemu. Opposition kuwakanya naye abanuupu n'ebibiina ebirala bakirumira mpiri bbiri n'abo abantu enjala
n'abo abantu enjala ebaluma owaye kagambo kali kazibuzibu nonsonyiwa. This is Abraham from Mbale. The PDM money is not enough for even 30 people. Kanfune abalala nga basatu tuzingirawo. NTV Tebitta program webali kutuweereza mbuuza abantu abo aba opposition kati bwe bagaana okuwulira president olwo abantu bebakiikirira bafunamu ki? Ze Joseph Uganda asembayo. Good morning. Honorable Adonias, Youth Chairperson Lubya Zone 1 in Lubya Parish. Nebaza Honorable Kawali Abubeka olokuteesa obulungi. I wish the RCC to talk about the transparency in this parish development model and also think about its sensitization because people have lost hope in it. Lwaki sikomaawo kweza endowooza mwebali kutangaza eggwanga lyaffe Peter ennaama naawe ensonga zetuzirabye. Kakati waliwo ekibuuzo kibabuuzizza kye nasoose okubuuza mukulu Bulola, omuntu ddala bano aba wansi ssente za PDM azifuna atya? Njagala in a nutshell otunnyonnyole omuntu agenda wa okwewandiisa okufuna ssente zino eza parish development model, kiki kye yeetaagisa okulaba nga aganyulwamu? Ekisooka omuntu alina okuba nga ava mu muluka oguli gazetted mu ggwanga lino. Ekyokubiri waliwo akakiiko ke bayita parish development committee. Akakiiko ako ke katuula mu kuwandiisa. For the case of Kampala tetunulira individuals per se, tutunulira kye bayita enterprises. Tutwakuŋŋaanyiza enterprises ez'enjawulo. Aba enterprise abali mu Tonninnyira, ba enterprises abali mu zichapati, ba enterprises abali mu produce, bana abalina obudaala obutunda ennyaanya biki, kati abo bebekola mu sako. Era sako eyo bwe baba bakola ne recommendation basinziira ku muntu ayina omudaala in that category. Oba omuntu ayina omudaala oba gwa chapati oba gwa nnyaanya oba gwa butungulu oba bana Abatonninnyira abafumbira mu butale buno obwa bulijjo bafumbira emmere ya gundi y'ekintabuli. Kati omuntu oyo bw'aba yeewandiisiza mu ssaka eyo n'abeera recommended ne bakola AGM esooka n'eyokubiri bagulawo account ssente bwe zijja mu zissako ezo baba bateekawo obukiiko obw'enjawulo. Obukiiko bwe butunuulira mu application nti Bulola yasabye naye ayina omudaala yakwalifayinga muwejjere n'alyoka afuna recommendation ey'okumuweesa ssente. Naye nga ayita mu process y'okwewandiisa, ekikulu eky'amaanyi oli kye yeetaaga kiri kimu kukwalifayinga tu kuba nandanga muntu. Webale nnyo mukulu Bulola. Ensonga ya PDM tugenda kugikomyawo ndowooza. Naye nga tonnagigalirawo ddala. Ewaffe bwe twali tunoonyereza baatugamba nti ssente ezo bandizikuŋŋaanyiza ne babakoleramu enguudo. Enguudo Abeewaffe nti bandizikuŋŋaanyiza zonna bo ne babakoleramu enguudo. Kyetwasinga okufuna. Ne baganyulwa wamu bonna ne baganyulwa wamu nga amakubo gonna malamu. Byetwasaba bibyali mu yote yaffe mu parliament. Ezo interventions zisuubira nti waliwo district etalina programu yakola nguudo. Enguudo ze boogerako ndala. Ekyokubiri Bulola naawe wayogedde n'ensirika. Ate nze ndizo disciplined, I keep quiet. Enguudo programu gye ziri ezikola enguudo naye ziri so limited by funds nti olusanga nga ekkubo liganye okukolebwa kuba tewali ki ssente. Kakati bo ne bagamba engeri district gyetalina ssente zino zonna baziteeke muli bakole enguudo amakubo gabe malungi bamanye nti PDM bo bagifunamu amakubo. Bulola sigenda kudda gyo. Tekipasinga test ya logic. Ensonga ezo leka tuzikomyawo ez'okwogerako omukulembeze gw'eggwanga n'ensonga ya parish development model. Emboozi ey'okuzza ekkomo ku bisanja by'omukulembeze yakomyewo era nga omukulu Norbert Mao minisitule by'amateeka ensonga za ssemateeka agamba nti oba oli awo owasaanye okuteekebwawo akakiiko okulaba nga katunulira ensonga eyo. Kasooke tuwulire ekyo kyennyini kyayogedde bwe tugenda okutandikira n'okukendeeza ku bungi bw'ababaka mu palamenti. Waliwo bagamba nti tukomyewo ebisanja emyaka 5 emirundi 2 kasaba na Uganda bakulonda. Abalala bagamba nti twakoowa mu Uganda abantu bamanyi okulemerako. Tuteekewo constitution nga bakuwa emyaka oba 6 oba 7 taamu emu ng'osiibula. Oba oli mulungi otya olina kusiibula. Mu DP ffe tugamba tukyuse n'engeri gye tulondamu
ababaka ba parliament waliwo enkola gye bayita proportional representation. Tolonda muntu wabula olonda kibiina. Uganda ogijjamu ebitundu nga biibyo, osobola ogamba nti Kampala oba abantu bali miliyoni 3 ng'ogamba buli mubaka alina okukiikirira abantu 15,000. Kitegeeza ababaka 20. Buli kibiina ne kireeta list, kubanga buli kibiina kirina okubeera n'engeri gye kikolamu akamyufu okusobola okulonda baani abo abanagenda mu parliament. Omumuwulidde omukulu Norbert Mao agamba ekyokuuza ekkomo ku bisanja by'omukulembeze w'eggwanga saako ne parliament okukendeeza ku bungi. Honorable Lumu muli bangi bulala kumpi muli ababaka muli mu 5 5 Kandi bogattako ne ba ex officials biki n'abagendera awo. Lukaga teruwe. 5 bangi ddala. Naye kakati kantandike ne Honorable Lumu okuzza ebisanja. Honorable Gundi ankubeera n'akaama nti okudda bidda mu mutima ki? Okusookera ddala ffe ebisanja tetubirinaako buzibu n'omulundi n'ogumu. Era kubadde kwagala kwaffe ebbanga lyonna nti omuntu abeereko ekkomo. Ne constitution bwe baali bagikola 95 mwalimu ebisanja. Bakulu ba bulola ne babijjamu bye basookerako. Ne babawa n'essente miliyoni 5 ne bajjamu ebibanja. Nabiyita ebibanja ebisanja. Tebaakoma okwo ne bagamba nti kale waliyo kali akatono ak'emyaka nako ne bakajjamu. Kakati kino ekyokuzza ebisanja ate era kiyamba Pulezidenti Museveni. Kubanga kyagenda okukola nze kankibabuulire. Bwe binadda nga nti akati bino bipya kati ntandika ekisanja ekyo okusobola okumalako ebisanja ebimeka ebibiri. Kwegamba era kimuyamba. Naye mu spiriti entuufu ensi yonna yandibaddenga n'ebisanja nti Pulezidenti akoma kati ava wano n'akoma wali. Kuba akafaananyi Pulezidenti Museveni yagenda okujja okufuga nga Nyerere yafuga Tanzania. Yafa dda n'okufa. Kakati tubalina Pulezidenti abalala 5. Kenya yagenda okujja nga Moi yafuga. Kati balina abalala 5. Tuli ku Ruto. Yagenda okujja ndowooza mu Amerika kubanga Kata yafuga sikyabajjukira nabbajjukira. Naye yakulaga nti wanakyayongera era asala buli kakodyo konna okulaba nti ye yasigalawo. Kakati omukulu ono ava okwogera nzitoowererwa nnyo okwogera ku bintu bye. Omutima gwe mba mpulira nga guzitoowereddwa. Pulezidenti w'ekibiina kyo ffe tetukyamukkiriza era nze kyemmanyi ekibiina yakivaako kati akikozesa bukozesa. Honorable Lumu oli Pulezidenti wa kibiina. Nkubuulira nti nze nganze okukkiriza kwange ekibiina yakivaako. Kibeera nga bw'olaba ng'ente yakutama n'ogamba naye ate ente gye nnyina okuba naye eno n'ogyokya emiggo n'ogimma ebyokulya n'ogyogerako buli kibi naye ate nga toyina kyagikola tebakukkiriza kugitta. Kakati agezaako okutta ente naye waliwo bannannyini nte abamu gaatotta ente yaffe. Kakati kyobala nti oluusi nzitoowererwa nnyo okukkiriza biki ddala byabaakola ki byabaayogera. Bino ebyebisanja bino nabyo birina kyebigendererwa. Spiriti nnungi. Omutima omutuufu guli nti ffenna twagala ebisanja. Twagala ebisanja, twagala ekkomo ku bisanja, twagala ekkomo ku myaka. Tukyagala. Kakati nawuliddeyo argument egamba jjo nabaddeko mu parliament mu committee. Baga nti Pulezidenti wa Amerika mukadde tagenda kuddayo kwesimbawo. Naffe tuleete omukadde waffe wano kubanga tumukola ki? Tumulina. Naye wali kye beerabidde nti oli giri emyaka 4 gyokka gye yakabeerako. Ono ali mwana. Kakati simanyi oba lwaki bagaana okulowooza ekintu ekyangu. N'olwekyo ebisanja birungi naye simanyi oba ekigendererwa ky'ebisanja bino kye baleeta kyekigendererwa ffe kye tulina. Ekigendererwa kya bino kyakuyamba muntu kuba buli ddakiika bwe guwera omwaka ogwokusatu mujjukire ko gikwatako
naye yajja parliament eri mwaka gwa kusatu parliament eye10 ngeri mwaka ogwokusatu ne bateekawo ekyo. Waliwo n'ekirala ekigenda okujjiramu ekyo kyekyokujjawo adult suffrage. Parliament ebenga yegira ekyo nakyo kijjira omwo naye bakikukusiza omwo mpola mpola. Kati ojja kugenda okulabaga nti engeri kati gye tukoze kino kati mwe mulonde bulonzi babaka kyekiri ekyokulonda ekibiina abantu kye batategedde omukulu mawo kyabadde ayogerako kiri eno abantu tebakitegedde butegeeza ekintu ekyo nti bw'olonda ekibiina abaalonda mu 1985 bwe twali tulonda wano President Museveni najja n'agamba ey'ennonda nki mbi tutwende ku American kind of voting, one man one vote. Era naffe ntugamba this is the best. Buli muntu akole ki alonde. Kakati baga nti aye tuddeyo gye twava tulonde ekibiina. Bw'olonda ekibiina eyo bagiyita parliamentary system of election. Bw'olonda ekibiina abeera pulezidenti w'ekibiina ekyo yakola gavumenti. Kakati omuntu wewaffe Emitiyana alonda talonda lumu, alonda ekibiina lumu kyajjiddemu. Kati bw'alonda ekibiina ekyo kyenzijiddemu ne kiwangula abeera pulezidenti waakyo yakola gavumenti. Mu 1985 ewaffe teri yalonda Obote n'omuntu n'ogu taliyo, naye Obote ate yakola gavumenti. Kakati parliamentary system of election kati president yagamba eyombi era ne constitution nejijjawo netugenda ku kalulu. Era kakati nze ngamba abatuwuliriza ennonde ya kalulu one man one vote nze yankwata kati gyenjagala abantu balonde buli omu alonde asalewo ani anaamukulembera oba ani ataamukulembera. Abubeka ekirowoozo ekyo kiraba otya? Ekirowoozo ekyo ne timing yakyo mu mbeera ey'obuntu tewali muntu ali democratic ata believingira mu term limits. Era bakadde baffe abaframinga constitution 95 ndowooza baali balengedde era nga balaba kyetaagisa mu Uganda kubanga tulina ekkomo ku bisanja. N'olwokuba twalina omukulembeze atalina nsa ava ku ndagaano kubanga constitution eba ndagaano era bwe baali bagikola beetooloola ebitundu bya Uganda byonna okukola consultations. Bannayuganda abangi babagamba nti wabeerewo ebisanja nga bya myaka 5 ate nga 2. Ati Mwami Museveni mu 2005 n'akola kyonna ekisoboka n'ajjawo ebisanja. Kyali no kya buswavu nnyera ekintu ekyo kitumenye ebbanga lyonna. Era juzi jjo ly'abalamu n'addamu era nakola oboolyawo ekintu ekyamenya Abannayuganda bonna emitima nga nesala kakano amaziga tukyagayina ku mitima gyaffe. Najjawo ne issue y'emyaka. Kati essaawa zino omanyi toyinza kulwanyisa nature. Kyo tuze tukigamba abantu nti byonna ojja bikola naye nature will always catch up on you. Mwami Museveni nature alaba because amaanyi ge yali alina siga akyalina myaka ali mu 75 plus akayingidde n'ekinana kati. Ndowooza nga bw'omanyi omuntu ali selfish kati alina okuzzaawo ku mbeera eyo gamba nti ebisanja biddewo naye ng'ate mu buntu obutuufu ebisanja byali badde tebyakyusibwa. Bw'otunuulira issue eya kukendeza parliament tuzze twogera sente y'omusolo nnyingi nnyo eyonoonebwa ku nnamba z'abaka ba parliament. Essaawa zino ffe nze n'olumu abali wano nkakasa nti ennamba z'abantu betukiikirira ziri appropriate ne proportionate n'ebifo bye tuyina. Nze bw'otunuulira nnamba y'abantu benkiikirira ewange n'ogigeraganya n'ey'omubaka nga Kahindo Tafiire gy'ava. Waliwo wa iki owe iki ye abalonzi be bonna yabateeka ku musaala yatugamba nti buli mwezi abalonzi be yabateeka ku musaala buli mwezi buli mulonzi amusasula emitwalo 3 abalonzi be. Iki county eri Karamoja bordaringa ne Kenya eri mu northern Kenya north western Kenya. Kyanaku nti ffe essaawa zino essaawa ya kaakano kati tuli mu babaka 557 bw'otunuulira
special interest groups ze tulina oboja awo ezimu tezeetagisa na kubaayo ng'amagye amagye ddala honesi gakola ki mu parliament tebateesa n'okuteesa tebateesa bangi nnyo ne numbers eza special interest groups ezimu era nazo nnyingi kati bw'otunuulira ababaka ng'otafiire simanyi waliwo Yoweri County gende Koboko genda wa ebifo ojja kulaba nga Mwami Museveni era mu kweyagaliza yazze atema mu Uganda eno naddala mu bifo byalinamu interest tekiri no wano mu central region kitono era njagala ogenderere buli bakola constituencies empya ebiseera ebisinga babadde baddukira either mu northern Uganda, mu eastern Uganda, mu western Uganda. Era juzi ne otwali tulonda bana abaka ba East Africa waliwo ne kamapu akafuluma nkalaga numbers z'ababaka ba parliament. Buganda wano yesinga obunene yandibadde ne population yesinga ne bw'otunulira ababaka abava mu Buganda vis-a-vis ne areas endala eza Uganda muganda wange ali muvule kijja kujja so bubaba bavuddeyo n'ensonga ey'okkendeeza sibulira ddala nzenga omubaka w'e Rubaga ne bannalubaga tukimanyi bulungi nti ababaka abali mu parliament bangi era mu mbeera ey'obuntu kubanga bano abasajja kye balina boogera ekintu naye nga tomanyi kigenda kuggwera Mao njagala abalaba bategeere nti Mao obuyinza naye bamuwa naye alina butono bagambe nina eddakiika 3 kae ensonga ene badde ndoza tujja kufuna obuddenga neyanze ngeka nebaze banalubaga abateze okulaba nti balaba programu eno onaebolo musibulya ddala nkomekereze n'omukulu bulora abatulabye mwenna n'abatuweereza messages mwenna n'abatulaba naddala abali ewaffe Mityana eyo katwatandika ogula ku TV bamanyi balaba mwebale nnyo okutulaba ate ngenda kujja naye ekizibu kati sina communication naye ngenda kusala amagezi nfune essimu tuddemu twogerezeganye ku lwa Katonda n'ensi yange abasajja kabaka mukulu gorora tuwumbewumbe ensonga eno y'ekisanja osibulire ddala ebyogeddwa kakati ndakiika nga 3 zokka njazikozesa bulungi constitution ye kyekitabo kyokka ekyabwino ekirina rabba era kyo abakikola abakulu nga bakola bwino ne rabba omusajja muleka amalirize ensonga katusanyusa constitution eriwo okwadressinga current addressing the past but also forecasting the future bw'oba otunuulira preamble ya constitution erimu ebintu bingi naye kimu ku byo mulina ka clause akagamba owing to the past then kubaako ebigenderako kitegeeza ki nti okwamendinga constitution ekyokubiri ali oba wakola amendment tubeere bantu era tubeere benkanya kibaamu conflict of interest buli lwokola amendment wabaawo interest interest ezaani eziri valid ezaani ezitali valid. That is 1. 2 ekisinza okutumenya wano ne mu legislation is to legislate leaders comfort in the interest of the leaders comfort era ne wano discussion ogiraba eri specific oli agamba Museveni no you don't legislate Museveni you legislate the interests interests za Uganda bwe zibanga ziri vested mu Museveni it is the voice of the people. Interests za Uganda bwe ziba zigamba otherwise kubanga tuyina example one Uganda bana Uganda tubatwalanga abatategeera naye bategeera Kawalya yasikira opposition munne teyali wenare. Okay. They had their interests, they had their position. In the same way, bana Uganda be bakeera enkyanga bagala okujjawo President Museveni. They can remove him. Gwe ne bw'ono oyogera wano nga bo bamuyinamu interest. Nyinza okubuuza Kawalya. Nyinza okubuuza lumu. Just maliriza. Nyinza okubuuza lumu. Oyinza okwekanga nga ku lumu abantu 5 bwe yafuna. Kuliko abantu 4 abawa Museveni obululu. So legislation ereme kubeera specific to individuals but ebeere direct
ku interests z'abannayuganda. Webale nnyo mukulu Bulola kadde kairengereje katututemu obara debate eno banyi onako lwaliro mwini empewo ebadde nnyingi naye ngenza okweyananga kalumu nga kampitamu. Nina mutabani wange rero nina mutabani wange rero tulina omuzanyo gw'ebikonde kwa connect point e Kawaala bannakawaala mwenna banalubaga North Basamu tuwagire mutabani waffe tulinayo waswabawa alina fight rero ne ukasha. Nkunga kankungire wano sebo waswabawa nange njamu waayo sebo ojamu waayo sebo. Katukikomye wano bannaffe mwebale nnyo mwebalire ddala naddala abalabiye Ebigambo Tebitta olunaku olwaleero abaweereza endowooza zammwe mwebalire ddala gye tutambulidde ddala okuva gye twavudde okutuusa essaawa zino. Nyongera okujjukiza nti puroguramu eno eddibwamu olunaku olw'enkya okuva ku ssaawa 4 okutuuka ku ssaawa 6 ez'ekiro. Tuwuliziganye inshallah olw'omukaaga olujja akuume.